Oluvannyuma lw'abayizi b'essomero lya Mponde Lhubiriha Kasese nga bookeddwa mu kiro ekyakesanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, twagadde okumanya engeri essomero eryo bwe lyatandikibwawo. Ng'otuuse Mpondwe twakitegeddeko nti Nelson ye direkita w'essomero era nga yali mukozi mu kitongole ky'ebyebisolo by'omu nsiko eyawummula. Essomero lino lyatandikibwawo ku kyalo Muhindi e Nakiyumbu nga lyali liyitibwa Peter Hunters Secondary School. Baluk William w'emyaka 62 okuva mu Nyabuganda Cell agamba nti yasenga ku kyalo ekyo mu mwaka gwa 1974. Ono atusiigidde ekifaananyi engeri essomero lino gye lyatandikibwamu nga lyaggyibwa ku kyalo Muhindi. This school started in 2014. Ennyumba ye eri mita 25 okuva ku Mpondwe Lhubiriha Secondary School. Agamba nti essomero lino lyatandikibwa okuyamba abaana b'abayizi nabo bakyuse ku bulamu. And this man said, let me help you. You stop hunting, you bring the children here, they study from here, and after school maybe they will help you. Kyokka yadde essomero eryo lyali lyakuyamba abaana b'abayizi abaliddukanya n'abayizi ate baggyibwa mu byalo ebirala. Others came from Mundongo. Others from Mushenene, and some from Kamukumbi down there. Agambye nti kyabeewuunyisa ate essomero eryali limanyiddwa nga Peter Hunters okukyusibwa erinnya ne lifuuka Mpondwe Lhubiriha. Wano okusika omugwa we kwatandikira olwo abayizi ne bajjamu abaana baabwe. Director didn't have a sense of promoting that school because he was eating money. He cannot even pay the teachers. Then the teachers left the school. After that, the children also left the school. The director changed the names of the school. When they started it was called Peter Hunter Secondary School. So that was the misunderstandings which was there. Abatuuze bagamba nti essomero lino lizze libeeramu abayizi abali wakati w'enkaaga ku 7 buli we libadde liggulawo. George Mayanja nga yakulira ebyenjigiriza e Kasese mu kuwayamu naye ng'akwesa obwenyi ategeezezza nti ensonga ziri mu mikono gya poliisi. You see, that matter, the police matter. You are saying it is a police matter? And the information I'm trying to look for is investigative. Why don't you get in touch with the Central Police Kasese? Agambye nti essomero lino lyawandiisibwa ngeri abayizi abava waka bokka naye kyabeewuunyisa okuba nti lyalimu abayizi abava waka n'ab'ebisulo. Saying the school is registered and there is a certificate of registration. Yes, from Ministry of Education and Sport. Then another lesson is that it takes time for heads or owners of schools to be compliant to policy masters. Omukuba Kawonawo Moses era nga mukoddomi wa director w'essomero agambye nti obulumbaganyi bwe bwakolebwa yali asula mu sitowa erinaanye ekisolo ky'abaana abawala. Njamuganda omwala watunga kayebyo obuhimba balanga bunza omukwezi obanga alidomu yabakali etukakisa mu sitowa tukalamba ebintu biremu. Tuwayizzamu ne RDC w'e Kasese Lieutenant Joe Walusimbi era bw'ati bw'alambise. And immediately when Honorable Muyingo came, he ordered the closure of the school not to be opened, and up to now it is not yet opened because it had very many question marks. It had very many gaps. How can the secondary school look like that? And who licensed it?